bannange bonna Allah be yali ajjuludde tebyaggwa twawula muteeko bali muteeko gwa kusatu fe tukyali ku gwa kubiri bye bino bye tubanyumiza ebiri mu muteeko ogwokusatu buli muntu byatayinza kukkiriza kati ate oba mulamu era ye mwana oli mu lubuto omuga nti sebo ojja kulomere n'ebirevu kati ani leka naawe ampuliriza essaawa yonna Allah akutwala ku bulamu omutendera ogwokusatu be yasaasira Allah mutendera guno gwe tulimu ogw'edduniya ne baba basiraamu balungi Allah abasinkanya ne bannaabwe era buli gwe tuziika nga badde musiraamu ddala banne bamwaniriza Sulaiman salaamu alaikum mukabuli gye tumuziise bane katwe waffe nti akatwa alhamdulillah bane imaamu nti era yakyali imaamu waffe bane omwazinyi nti yeyawasa muwalawo kati muwala wange kinti Joweeriya kati bannange jo yakuladda alina abaana basatu banaye Kamadi yeyansooka okufa omwaka gumu emabega nga tetumulabanga buli gwe batalabye nga bamanya nti oyo yakutte ludda luli kyenjagaddemu bulamu muteeko birimbisize wano bikakasize wano gye tulaga lagajjala gayaala weefeeko tugenda ennaku byonna lwaki ebirowoozo abasinga tubitadde ku bye tugenda kuleka musajja nakola nnyo famire yembw agijje mu muzigo awalla ne bwanzijulula kasitamba nga mbazimbidde tozimbe gyolaga ofa kuzimbira bano soko zimbe gyolaga then olyoka otunulire bano nno basigadde mu muzigo omuzigo ne woolaga awatufu okutegeka wa mwana nge naffe abazze okuzikera osaasira namwandu kati natulidde namwandu wa zaidi nankwasa ennaku abaana basatu ali lubuto takola mu muzigo Kamadi ye gyagenze ogenze gyosoose okuba toki nga yagenze mu kalina kati olyokodde ku baana bali mu muzigo weekwatirwa ekisampuliriza bano boolaba basigadde mu muzigo gye basigadde eriyo bakitaabu abato eriyo mikwano gyo eriyo eŋŋanda zo basigadde nno na masannyalaze gyolaze enzikiza kanyigo bugumu n'otuubagira nnyo okutegekera bano n'otetegekera please tegeka ekinnya kyo faayo nnyo siriikirira ebbanga lyo lyonna osika akawungeezi ke bali kubika imaamu lwaliyimirira wana tuga nti abange inna lillahi wa inna ilaihi rajiun Haruna afudde Allahu akbar oba oyinza okusikira ekifaananyi ky'abasiraamu abazze bawumbye emikono nga bamaze okusala ishaa'i bazze okubuuza ku baafiiriddwa bannaye salaamu alaikum nga mitawaana kuziika kuwaawa kyekiddako mukwano gwo yennyini ekyo yakibuuza bane emmedi tugenda muziikawa we Masaka sere mmeka bampandiike Allahu akbar ku duniya tekukuli munno bano bayaaye betuwangala nabo yakhe bakulimba teri akabira mufu bwe babaayo batono ddala buli gwolaba atonyeza ezziga abaako n'ebirungi byabadde n'omufu birungi biri bye bimukaabya mukyala akaba sukaali sereza ennyumba nga gwolinga eryaguze poloti wagenze muyiika sereza ennyumba ngenda zijja nga n'omwana ku mpagi we yeesigamye fiizi nga n'abazira kiseera bonna bali ku lumu mugenda kukola mutya simaina bannange Mungu yatutondera okufa tusaasire mugenzi okusooka ani gwe gwe wali olabye nga ye okusiriikirirako omukyala omwami ezziga eritonnya ng'asse ekifaananyi kya kabbuli bbaawe gy'alaze mukyala wange agenda kukola atya mu kinnya ekyo badde mwegayirira okusaala nga yalutalo kimuwangaaza akadde ako ng'ali kuwa kiri walla amulaajanira nnyo wakiri walla nsaba osonyiwe mukyala wange omwanguyiza embeera fe abasinga ebirowoozo bibakuba mukazi andekedde abaana abato bangenda bakola ntya nze gakaba baana Allahu akbar omukyala yenna Allah gwajjululira bba bonookinoonya mayiti nga tugira essaawa katusibyewo olugoye mukyala atuula mitwetwe wa mayiti yesibira ekigoye kye n'akatambaala ke bwafeesa mitwetwe wa mayiti saidi ya mutwe kino kyekibatuuzaawo awo waliwo emikolo emiganda egy'ebyobuwangwa gyoteekwa okumaliraawo abaako byazizisa omufu awe bagemera omuzimu kati gukaabe no bwe gukuvumula tonzungirako kati oyo aba akaaba ani gwe bayinza okukubagiza 10 ddala n'atamanya ani agimukubagizza mama Zahara nga kitalo nakwate 10 n'alimu naye saategedde azimpadde ekitalo nnyo munnange
tibwa agenda nakuba mutwe waka musajja newe ankubagize emitwalo egi antuli balina omutima. Programu eddaka emu bambirowoozo enaakaaba abala sidda mbatukyezimba tubonyebonye nnyo neyisima sibaddamu abo nga n'omwami naye yembeera sidda mbakazi bampi ajja tyabadde ayomba sibaddamu nange kampase ku mweru eno bwakaaba. Please eziga ettuufu liryo siriikirirowoze kawungezi kotogenda kuddamu kulabikako nga tewagenze mu kyalo ne ku mulimu toliiwo mba nawasa mukyalawo mwetuli gwotudde naye kati imaamu nkyala gwagenda okwetawulako bamulekwa tetulina fees bamulekwa kimambu watula ekikazi naye hajati simanyi wafumbirwa nti programu imaamu yagenda okuwasa mukyalawo ate nga tajja kulinde kuba sinsobi katukulinde okomewo tegeka gyolaga mpuliriza lowooza nnyo kufaako tebagenda kunoonyeza ku mulimu nga nagenda okusikira edduuka lyo mukwano gwo yabikira landiroad tugeredde ismalla mututte abikira landiroad tavaawo nga amaze okubika ye wano badde omubanja otya yaguno ogwokumi yagusasula ngaakwate abadde asasula mmeka nti ana aleka asasudde emyezi 3 tetunnakuziika namanya nti kati ekyo kiwedde. Please weerumirirwe ffe emikwano gy'abantu gifundiikirira mu bitiyo nankumbi jabberi tayinza butaziika ku zaidi ng'ensonga ayinaegi abadde mukwano gwe nnyo bawo yagenda okukkayo mukyala gwampuliriza. Faayo nnyo eddiini eno yakusoma, faayo nnyo obusiraamu bwo bwakusoma naddala ebikwatagana ku la ilaha illallah muhammadu rasulullah. Nsinga kakasa nti obudde ntero buyisaamu sijja kukowa kwetonda gwenyigiriza wenna nsaba onsonyiwe ekisemberayo ddala wenna ayina gye wali olaze. Abantu baba n'ebizibu wenna ayina gye wali olaze mulimu ye yali ensonga bwali bulwadde yali ensonga bufumbo lwe lunaku lwe wava mu busiraamu nziramu tuyina teri ajja kwatulira ekyo kimanyi. Sheekhe wenna mpuliriza oyina gye wali olaze lyali komera bamutwali tuvuddeko mu makomera nomala kunaaba bombo engoye moviridde mu komera ezo n'ozirekaawo ezo teziyingira mu nnyumba okunaaba kw'ebbombo engoye ezo zirekaawo bwe tuba mu kyalo waliwo n'okubuuka ekitooke kyagonja embeera yenna gwe yali etuuseeko lwe lunaku lwe wava mu busiraamu. Kati weetaaga kudde okunyikiza la ilaha illallah yokkomawo byonna wasigala osaala era gwe munda owulira oli musiraamu naye ekituufu toba musiraamu kuba obusiraamu ekigambo la ilaha illallah kiina ebikituusisa nga bwe kiina ebikyonoona. Kati asaana omusiraamu kuba mugezi nnyo saidi zombi azitunuulire biki ebitegeeza obutuufu bwa la ilaha illallah na biki ebigyonoona kuba ebigyonoona bimujja bujja mu busiraamu. Ddayo weekuba mutima mpuliriza by'oyina wansi w'ekitanda by'oyina wansi w'omudaala by'oyina mu waleti obijjemu okakase nti yakutonda Allah tabaraka wa taala mugambe nti Allah bino mbijjeemu ku lulwo nsaba Allah ow'ekitiibwa okusookera ddala onsonyiwe omalire obwetaavu bwange bwonna ebbanga lyo lyonna nyweza istighfar wangala ng'olajanira Allah kusonyiwa ajja kusonyiwa. Bino bye bizimwe tuwangalira ne mba imaamu gyebiri ne mba sheekhe gyebiri nyera gwe mmanyi nga yembeera kwawangalira. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka hamidun majid wa barik Allahumma ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka hamidun majid.